because omuwala yayogera bakubanga Shamim ogamba yes kamudde mbwenti ne kati omuwala ayita mumanyi from nowhere kyasinga n'omunyiza ndo Zahara era nange Zahara omuunderstanding nange ero omuwala namunyigira nze issue yange by the way nti Zahara aina all rights okubanga munyivu ng'omuntu but platform gyakozesa n'ebigambo byakozesa oba kitegeera nti ate biteeka bali banna abalala mu ntatanga station oba kitegeera nze bwe buzibu bwe nnina naye nga she has all the rights okunyiga tuddayo ku ziri zaali tweets zaali kimwana ziyawandiika oli eyeeyita sister wa Rema wazibuusa amaaso sayimo ojjukira bulungi toyo mwala yasooka n'avaayo n'ayogera nti ono Jasmine yamulemesa obufu yalemesa sister we obufumbo oli yeddijan nze linnya likyanemeno vijjo babiri linnya likyanemeno kwa oyeeyita sister wa Rema which I don't believe she's a sister okay which I believe even in mu bigambo mu text n'entambula yaabyo waliwo someone nankulu yali abyewandiikira okujjayo obutali bumativu bwe omanye abakyala bakuuma abakyala kyekitondo kyonsi kyemmanyi ekikuuma beef esobola nobeera emyaka omusanvu n'avaayo one time ng'olina kiwamukola n'abeerawo n'asiika abakyala wabata ne bakukyejjako tasetolinga okwegatta kw'abayimbi tubiwulira buwulizinga namwe mukola ki we mubiwulira but the talk is too much fe kyetugezaako okukola connectinga dots zino n'okulaba kyeki solution eyinza kubeera etya oba solution teyeetaagibwa at all okitegeera kakati bino ebintu ebibeerawo tulengera omukwano gwa Nantongo ne Jasmine babadde bamukwana abo abaana omukwano bagufunye luvannyumako gambye omukwano gwabwe teguli organic olirizayo kino tugende Karo ogenda mukubira oli ku blogs Nantongo sayimo bakyamulimba nnyo oliriza Jasmine alinjagala olabe ebifaananyi bino byonna aguma kwekansaamu bano kino kifaananyi kya lulala kino kifaananyi biri mu period of how long and like the people who take these frequent pics basina kubanga tibamukwana kali abakazi omukwano gwabwe omukazi kino kankikugambe ebyaddala n'abali bajja tutujulira omukyalo okubeera nga oli mukwano gwe tekimala gabeerawo in an overnight era bano bemulaba mbu noli akamusanga ne bagiraagira wabeerawo ekirala ekiri awo ekirumira kino ekiri wano mu Uganda nakitono sayimo okugamba muno sex for federation ontu akalabako na mutono sayimo alina okubeera nga yali yatandika dda ojjukira oluyimba lwa Mariam Ndagire lwe yayimba kikiyonvuma yali aluyimbira Ruth Wanyama nga balwanira John Segawa ebiseera bwe yali Kampala Casanova era nga Red Pepper kimuteekako bali bamaanyi ng'ense batya Casanova oli namugamba kikiyonvuma mbaako olaba ne kati Uncle John akyalabika bulungi sigamba nti akyetikka naye akyalabika bulungi nnyo nti naguuni naye yamala n'akola ki n'agezako okuyitaayitayo ku Leila Kayondo amawulire magakuba nenjogera biri ku mawulire okitegeera wano 2011 omuwala Fina Masanyalazi n'omuwala Cinderella Sanyu nga bakayanira Ken Muyiisa Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere eno nene leero lwansonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne ku yawaka kakati eno y'abantu bisatu sokupiti ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago kale noonya kuba nafe ba Aliina Holdings ng'okozesa ennamba ezo ez'essimu najjo sinzira okuba nga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okuba nga atofuna videos ezifaanaganako bwe ziti byonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako kansubire nti oli bulungi wera okuba nga atotwegaseeko kale tulaba naffe abannana
herbal mouthwash nzikiza mbere nga ate nkutegeeza nti kafune kalungi nnyo ddagala ddungi nnyo lyosobola okubanga okozesa okusenya amannyo era nga bakugamba nti nno agaluma agalimu ebituli bw'osenya agavaamu omusaayi bw'osenya oba bw'oli ebinyogoga gabeera gasanyalala ogayiza ludda n'ebirala bingi nnyo nga biri ku mannyo bagamba nti genda mu pharmacies ne mu supermarkets ez'enjawulo wefunira na herbal mouthwash kati bagamba nti gwali ebweru w'eggwanga bw'obanga olina obuzibu bw'amannyo akantu kano okubira omuntu ava e Kampala abeere nga akakuleetera wansi wa nana herbal mouthwash waliyo ekigambo nana ojja okwawulira wakati wa original ne duplicate ate ne wano mu mbiriizi bw'okwata mu bwoti mulimu ekigambo nana so kikuyambako okubeera ng'oyawula ekikyamu ku kituufu ate banaffe aba aliina holdings Uganda limited basima biodigester tanks bakutegeeza nti banoonyeeko ate bakusimire biodigester tanks ez'omulembe bakuwonye tooyi ziri ez'edda ez'okunywamu ate banaffe aba alumtawa enterprises limited batunda proti ku bukadde 10 nga bafuna proti erina n'ekyapa nabakusaba okubeera nga ate banoonyaako so ate nga bateesa balina proti kubako gonna agafuna ekibuga Kampala ate awo ng'ovuddewo tulina bannaffe aba Rosemary Beddings basangibwa Kasubi bakugamba nti gendayo wefunire ebyomu kisenge byonna osobola okutereeza ekisenge ekyo kirabike bulungi ng'oli bannaffe aba Rosemary Beddings ate bannaffe aba Brain Parents Day and Boarding Primary School basangibwa Bukalango bagamba nti twalayo omwana omuwandiise olunaku kati twogera nti lwa 6 Zubeda Byantalo ali mu Namukwakula Serena Hotel Kampala Serena Hotel mitwalo 10 table ya bukadde 3 kindly mujje mbere nga timuwagira omwana tu kale nkwaniriza mu show eyo lunaku mu upload eno I believe twafunye upload yasoose kati eno upload yakubiri nina Frank Ntambi ono okusobola okuba nga tulina ensonga zetwogerako naye nga tulikodingira ano ku climax matching osobola okuba nga ojja ate nosobola okuba nga ofuna empeereza ennungi kifo kirungi nnyo abaana balina bebazanyira nebifaanaganako bwe bityo climax wane matching ye ng'oyambuka ku bitaala ojja okuba nga obasanga kale kakati Ntambi mulina ebyokwogera nina bingi nnyo n'entambi ono manyi ntambi ono ntambi bannaye soka obuze kubakulaba abatulaba ku Saimo official amanya Frank Ntambi Wayne Balukeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade the connoisseur the encyclopedia the man the myth nabagamba later nga ndi ku Saimo official I'll become a legend like I saw one day I'll conquer atenga mbojanga mbalabasa wadde mbalagalanga kasa oyogede ku Shamimu Zubeda olunaku olwajjo babadde mu press conference nakwegwa wadde moderator sabadde moderator nabadde panelist manyi waliwo ka video ke nakula basebo nga muli mukuba mwana waffe Alan Cruz mamukuba ate Alan kuchacha Alan wanga mwe mwenyini nga ali ku Nigeria kimu bibiri wow nebo oluzungu lwesigaliza ekito nga ndi wawe badde yeetagisaawa gwe oluzungu sebo kintu si kyangu nnyo abamasoka nadumirira painkiller okitegeera so mbandi awo ku Twitter nga Banigeria batwambadde kavidiyo bani akateekayo akalani ng'abuuza Omunigeria kwega tuli Nigeria tuvuma lwa Alan Cruz ne kati mbandi awo Shamimu nangamba Ntambi ku Mande jangu alize Shamimu wankubira ku Friday naye nga egye nasheni ey'olwomukaaga ey'okumakya kati okuteekateeka na bikyati nga n'olunaku mbankoyo sobola kuvuga nga nyinza ogikuba mu kiwongo wali ogenda ogamba waawo kati nze yali owoowa oluzungu era nga Shamimu yeesigulidde ku nze naye nga kyamazima ototukolaki tokulumaalumamu tunuma ate ono mmotoka tamanyi aliŋŋaŋŋanza fena twakwewaka teri mmotoka tuziguze bukulu kaakati nesigenda nakola interview nza Alan kati awo manyi era wabeerawo omuntu agamba nti ono waavaawo nze lwaki kati ndoza Alan wategeera nti sizze nagamba kati Saimo katazze kantikoleki kankikwatemu Mama Brighton nakikwata nasooka kwazi nenga mukumwana abadde kati ate obuzibu bwa pressa nabadde nina engagement banafe aba USA omanyi Uganda World Aids etuuse yatuddemu okubategeeza ndoza wiiki eno okutandika n'enkya nina buntu bwengeri otandikanga okubategeeza ku bulwadde buno bwa Syria so abatuyise nga some of the big influencers in this industry okusobola okuba kuyatutegeeza tubitegeeze abantu era nesibirayo ku press conference so otyo nga tutuuka okuvuma ke twavumwa
Shamim yagambye tajja biddamu owawa utajja mudda awa teyabaddewo teyalabiseeko ali bamugambira oluzungulo lulinze nnyo nga tukyaziza ku bantu nti awo ne baŋŋamba ne muganda wange buule twambale omusajja mugende mu luzungu omunigeria n'abanagende bamanyi luzungu lwabalemedde ne munnaye tekiri kumanya luzungu and I think Uganda yemu ku nsi ezisinga accents ennungi okwogera wano naye ndowooza olumu ebeera confidence osobola okwogera oluzungu lwo mu mbeera yo if you're confident kyabaala yasimbangawo ziwabanga wa olumu kibeera ku flow ne delivery kati wano abaana balutya by the way owedde jo bayisa akazindaalo nga buli YouTube akakuba paasi ya zika views nze nabalaba bano olaba Diamond Platinumz yekka Diamond yajjawo nenkola brand wakola bati mwambu oluzungu lwayimpa waweruti ntugera ne wako wafono wako luzungu bannaye lwakola kale luzungu si kyekyama yes naye wabeerawo kati omunigeria nemwengeginga ku byabwe n'ebyawano ngene mubulira bazak oji ba pet odochi ba justice siringa abitegeera nagamba wow naye yagambye wow siza ale cruise yali mutuufu so yes yagenze bulungi ekyalumiddemukko musanze mukola emboozi tujjetadde ne nalongo kitone omu ku bantu abakola ku TV ate ensonga eziri personal ezize Lady Zahara yes ensonga eziri personal ezize ate naziteka ku mpewo exactly omanyi emirimu gye tukola noza ngojeko kale olaba nayo kati sayimo kyemanyi wadde oli ku YouTube nayo oyina ebigoverninga broadcasting yo era nebembadde siteekamu gyogenda ngokula ebintu ebimu abantu batanya okufa ku past naye bwe tugenda tukula otandika oyiga oba ontegeera nnyo so kati wabye tusaakola nga ntandisa obikola ki obiyiga nobiteeka mu nkola nti bwenkirekamu kiyinza okumalira ebiseera bingi yes I ended up being taken in a controversy between Junior and Kaye naye later on nekwata ensobi nti osanga olwo bye nali nsobola okuleka nempa n'omukisa omusajja okugamba nti nno Sayimo yantega kamera oba ntegeera so with them tugenda tuyiga wabye otakola nga sulako tobikola lwakuba nti nno obigenderedde nga tomanyi so time ogenda okulabu so it was very unfortunate for Zahara okukwata mukyala munene amuteeka mu bisooto bwatyo nga bwe nawulidde naye omukyala ali mu kwesitula though guno omuzannyo gwe tulimu kale ffenna tumiza abantu mu bugenderevu ne mutali bugenderevu naye ebiseera ebisinga okikoleddewa oba okitegeera Sayimo abantu banyunya abakunyiza naye buli wobeera bali ku mpewo ku makya nkulaba there is a way you compose yourself togamba ne kino kankyerekereze maybe ndikiyise walala okitegeera so TVs na broadcasting ndizazo abantu balina okuba nga bakoleramu era tuli kaweefube wa ku petitioninga UCC nze ne Buule tukirimu tulina okutereeza omulimu gwaffe guno kubanga omanya kirina ogutereeza Sayimo ebyaddala kiriwo ekiti arts ne media fe abamu ku ffe tubiinamu passion ey'amaanyi twatukanisa ebintu byabwe tubisoma okitegeera kubisoma ne tubipracticinga kati ate mbeeramu abantu abalala olw'ebbulwa bikolwa ne byesoggamu oba okitegeera kati asimba sinyiize Sayimo wabula kino naye kangedengezeeko wano kati omuntu oyo abeera mu binnya eri industry omuntu azze nga aze kubyeyizaamu oba kinaakola oba tekiikole omanyi Pasaiga yalina hiring skills embi kawala gwe jangu olina engeri gy'owogganamu tosobola kuwogganira ku TV n'ovaawo n'ogenda ku TV n'otandika okukola naye nga obusobozi bwe yalaba bwali butuufu naye ng'engeri gye yabulabamu teyafa ku bitabo naye yafa ku engeri gy'okolamu osobola okukola ate ne bamanagers b'amativi abasinga bakolaki Sayimo osobola okwasama jangu kati njagala wonjasamire ng'okola bwoti okitegeera so kiba kyabulabe nti kiba kittira abalala industry okiraba kyenyinza okugiramuko sanyuka ngayo TV kibi nnyo gyetikka okitegeera ngayo oli muntu nga ye kyandibadde kiri personal eriye nga ye nze nafunako obuzibu n'abantu b'okusanyuka awo nenange ndowooza olw'obutamanya sometime n'obusungu neneetika station era neetonda after realizing my mistake neneetonda ate neneextendinga ne apology eyali abantu individual benakolaki benayisaamu embeera endala kuba ku kafuko yennyini twali twetwalamu naye previously last week
nentuma omuntu nomugamba muntu osize obubaka ABCD netonze then kibeera eriye wali bayagala okunziza alinza abatayagala still okay amwetondera ngo uli okyayagala okujja ku pano nga kayagenze seekyo naye wabeera emigugu gye njagala okwetikulako ate neetikka emirala oba okitegeera kati nga netisobola olunaku lwaliro tugenda okubanga tunyumya Sanyuka TV erina omuwala gwe nsinga okumpu gwe nsinga okwagala mutya menta omuwala oyo omuto and I think I'm one of those people who commented positively about her omulimu. Yes, mulungi and I think singa nalina obuyinza I was the first kumuwa omulimu kumanyiza kyenemanyiko ki mu industry I have an eye for talent so nze nali namulabadde engeri gyakolamu ebintu byakola bulungi she's very professional taking ebintu personal kati mutawole twalina level ya bit ekinga personal akyali ate kati mulimu yakitekinga personal nze buli wansanga bayagala oba kunkola ki naye nga teyali involved ajja okusanyuka muvubuka okitegeera makona sinayogera mannya naye yatuuse okuwalanira olwa TV eyo yafunye contract sinayogera nnyo mannya ndagala tubeere bakkakkamu naye nga kyekyo muganda wange amaanyi kale naye nga bonna byebyo Zahara kyewakoze si kirungi oli mukyala munno naye njogera ne Shamimu akambi tamwogerangako naye waliwo omuwala oba yakolera nawano interview naliwo ndowooza ye yabogera kandi nanga was bit about that girl naliwo omuwala jjukira yagamba amuyita mami nga womanyira industry maama yes nanga was bit about that girl ate era n'ekyokubiri nanga omuwala namunyiigira ku kya Zahara lwaki in the personally I appreciate Zahara's hard work TV eno I've dealt with girls omuwala akola omulimu gumu n'agenda kana akola ki neba bala nakola MC oyo omukazi ali hard work very hard working kakati gwe ali eyo omukyala oba omuwala gwalowooza nti oyagala omulimu ekibuuzo osobola omutuuka mu makati mu kukola nabutamanya protocol kuba Zahara tagaba mirimu ekyokubiri kati ate wabanga Zahara ekyo kyekyamunyiiza then maybe kati kanzuka enzikakkanya ku busungu mujjukize nti Zahara gatizana applause kubanga Zahara watandika ensi ekola ki ekulaba ng'okola ku spa yes nojja ne weeyigiriza obwa DJ oba nti Zahara wasn't a DJ was just an MC neeyigiriza obwa DJ she became DJ Zako kati omuntu wabanga akuwalana lwa hard work yo it is our responsibility nga Katonda bayazise a platform omuntu watulabira okugamba omuntu oyo nti okay bwoba oyagala okubeera nganze beera bubeezi muki mukozi nze ngala sigala ndifanya on this video lwansonga nti nze nagifunyemu ebyokuyiga bingi video y'omwala oyo yakuba Zahara omwana yankwatanga ndya tekiterugwe no lwaki nkyagifaalingako nze nagifunyemu ebyokuyiga nti video eyo amakulu gayo tegali mu kulya amakulu gayo gali mu ono omwana engeri gyayogeramu is good at ad-libbing eyali vijje waako oba ntegeera kitegeeza omwana oyo asobola content creator kubanga ekitufula ab'enjawulo mu content creation waliwo atyaza ntambi nga tebinyuma ne waba atyaza ntambi ne bikola nebinyuma kitegeeza nti amaanyi gwe g'olina okukola emboozi enyuma si busobozi bwa buli omu kati nga gwe tonnanyiga gwe alowooza nti kukwata ng'olya kibi nnyo soko applauding omwana eyakifudde ekyenjawulo nekigoyinga viral oba otegeera bulungi it could be normal no it was normal naye ebya ad-libbing ebyakinyumisa bikifuula ekyenjawulo kati Simon bw'ovaayo n'omuvuma buvumi oba tomuwadde mukisa ye kwezuula kubanga omulimu gwaffe nti Katonda atuwa omukisa n'atuwa platform okubaako abala betukola ki kati wabanga Zahara ekyakunyiiza kyali kwona omuwala kubanga Zahara agamba that is the only magundi Shamimu agamba that is the only way ebyo ebiyinza okubanga byalowooza byenakola ki nze Zahara haso zaayisemu okufuuka kyali nzibirivingira mukazi mukozi kakati towala n'oyo alowooza nti nno olina keera bukeezi ote walamulage bulage nti galu nakeera ku makya nembeera pulezenta wa kino neneeyigiriza nenfuuka MC nenva mbwa MC nenfuuka DJ now this is the Zato you see naye ng'obudde abulina obwo ate kati kyeŋŋamba kyendowooza bwe buzibu obwo nti wabayo abantu abamu nga togenda muwa budde Simon because omuwala yeyayogera abakubanga Shamim ogamba yes kamuddemu enti naye kati omuwala ayita mumanyi from nowhere kyeyasinga n'omunyiiza ndowooza Zahara era nange Zahara omuunderstanding nange era omuwala namunyiigira nze issue yange by the way lyemu nti Zahara alina all rights okubanga munyiivu
ng'omuntu but platform gyakozesa n'ebigambo byakozesa oba okitegeera nti ate biteeka bali banna abalala mu ntata nga station oba okitegeera nti nze bwe buzibu bwe nnina naye nga she has all the rights okunyiiga anyway naye ekisinga obukulu tugende mu show ya Zubeda yes ebirala bina tujja byogerako ebinaaba byetaagisa aki ekyensaa singa Zubeda tayogera yamuzeemu ku Facebook yabadde amusa ekyatamugamba nze sira na bigambo byasobola kuddamu mugamba abulwa naye kyeŋŋamba omanyi ku nsi kuno ekitwawula ku balala even the response matters mu show gyenkoze senga nalongo kitone nange mbadde bitamu nale wenjenko mukyogerako ogenda okakkana ngenda nzikakkana neŋŋamba nti maybe ono kyakoze kikyamu naye ate tuyinza obutazaayo muki muliro ne tumutegeeza butegeeza ekyabadde alimenti okukola okukola naye kisinga obukulu show gyeri ku Saturday tugende kikulu nnyo ekyo kale kakati ntambi we have tulina story y'Abalwanya Federation eno ebaddewo for some good time naye ebbanga lyemazeewo ebintu ebingi ebijoogerwako sex afuuse sex okwegatta like sex has become the highlight of the federation okay balina jam session na biki ne sex is too much like it's not like we've had videos nga bali having a sex but the talkability about talkability about federation it is more on sex and that is our topic today tutunuulire kubanga omugaso ekigendera kya federation kyali kya uniting abayimbi na kulwanirira ebyo abayimbi bebakkiririzaamu the question is tutuuseewa ekyokubiri ekyokukwata abayimbi abo ne tubakampinga mu kifo ekimu kyali called for ekyokusatu why is the sex talk too much naye on the sex talk ntambi wenye wabudde n'ogenda ku page n'ogamba nti I have been reliably informed that Senkulu Federation feasted on another artist. What is the word feasting mean? Kulya on another artist, Gloria Boogie, but a lot of money is paid to media to keep her protected. Why would they protect her? She's not okay with eating her. Malayos tugenda kuogira. Carol and Jazz bakyakaabira lubugo ngalubale mube. The celebrity hookups and shake-ups in our industry are now happening on a pretty regular basis. As the Banner Boys are scooping Grammy nominations and filling the international stadiums, our Senkulu is becoming like the legendary Italian adventurer and author. Casanova? Giacomo. Giacomo Casanova, who was a famous lover and heartbreaker, but well, it is his life. Let him compensate all that days he suffered. Government, where are you? I will give out full details of on my upcoming interviews, but I would need maximum security. Kubanga security by Nako. Kakati. That is an allegation. Kubanga you get there. Senkulu muluzungu is he can be named as a CEO. Kisinzira ku interpretation yo nesayogedde erinnya lya muntu. Senkulu. Awakulu. Senkulu stands for head. Head can be the principal of it all. Yabakuŋŋaanya. Ogasseemu erinnya ly'omuwala. A Gloria Boogie oyo lyenjogedde. Tutandikira awo. Nabadde ndaba show yo ku Sande. Waliwo omukyala gwe wakyaza. Emboozi eyo nga yakavaayo. Omukyala oyo wamukyaza ku story yennyini ya Carol Nantongo ne Lydia. Nali ne Queen. Ne Queen. Najja nateekamu erinnya ly'omuyimbi Chris Banina. Chris Banina? Chris Banina. Nkola okunoonyereza nga it was a protection of the king. Manyi mu chess mubeeramu empiki nnyingi. To protectinga nnyo king baleme gituuka. Okitegeera. When I met Queen,
kuyinza olugambo lwampa nti ekitabudde abawala ana ababiri muyimbi Chris Banina kati awo obutakkanya bwange bwe bwava era nenkola okunoonyereza tuddayo ku ziri zaali tweets zaali kimwana ziyawandiika oli eyeeyita sister wa Rema wazibuusa amaaso sayimo ojjukira bulungi nti oyo omuwala yasooka n'avaayo n'ayogera nti ono Jasmine yalemesa sister we obufumbo oli Edijan erinnya likyanemeno kwa oyeeyita sister wa Rema which I don't believe she's a sister which I believe even mu bigambo mu text n'entambula yaabyo waliwo someone nankulu yali abyewandiikira okujjayo obutali bumativu bwe omanyi abakyala bakuuma abakyala kyekitonde kyonsi kyemmanyi ekikuuma beef esobola nobeera emyaka 7 n'avaayo one time ng'olina kiwamukola n'abeerawo n'asiika abakyala wabata ne bakukyejjako tasetolinga oba okitegeera muli mu kulowooza okwange nendowooza one nankulu yennyini yeyavuddeyo okubanga akireeta kuki ku mawulire kibeere nga kiri discussed because it was never solvable, it wasn't solved in the first place happeninga okitegeera so ekyokubiri tulabye ebibadde bigenda maaso ku federation nga woyogera omukyala we yamovinga on Rema tetwamanya kusayidi zombi balina bye basirikira bonga bo kubanga ndoza twali tetubyetaaga maybe olumu obulamu bw'abantu bano they are kind of special in their way because balina abantu abafollowing. That's why obulamu bwabwe tubumanya from A to Z sometimes wadde tuba tetwetaaga but kyekireetera omuntu okubeera nti their personalities or celebrities obulamu bwabwe babutwanjulira nnyo kakati embeera eyo weyabeerawo mu kyankalana tetwamanya ku sayidi zombi balina bye beesirikira okitegeera naye ng'ate abantu okukyankalana tulina okumanya causes zibadde ki tetwaziyingiramu nga tonagenda mu causes weetaaga okumanya causes zikwatirako nga wanga gwe ntambi waabwe tezinkwatako nga nze omuntu naye abantu baffe bo zibakwatirako wakubanga obufumbo bwa Rema na Kenzo bwe babukyankalanye buli omu they are moved on. Rema afunye omusajja azadde n'abaana why would we get back kutandika okudiginga ku byaliwo gwe lwaki olowooza nti omuntu aba akoze katugeze oba kwanjula oba mbaga oba kabagabaga kali private oba nebbaawe babiteekayo ku mutimbagano oguli public celebrating baba feedinga yo to celebrate with them oba kitegeera which means obulamu buno babuwadde public already kati everything ekigenda maaso bakisharinga ne public naddala abawagizi baabwe okitegeera kati kyoba okitadde ebbali erinnya Jasmine yavuga nnyo mu break up ya Rema naye mu public eno mu ŋŋambo but none of the two yavaayo na clarifying oba kitegeera naye nga ffe eno mu media eŋŋambo tukola ki tuziwulira ebigambo byogerwa abali mu corners abalinaanye bombi erinnya balikola ki baliteekangamu nnyo ebyali bya Jasmine oyinza okugamba oyinza okuba gwe tubabiwulira naye you need to give your submissions naye I'll come in. Yes. Buli mukazi bwalaba nga obufumbo bugenda alina onnoonya ensonga lwaki obufumbo bukola ki bugenda abantu ababeera mu bulamu bwa bbaawe naddala omuwala alimu ne waaba maama we asobola omukwagaza kitegeera kati zino zegamba nsonda ez'enjawulo accounts ez'enjawulo empitirivu fast forward tugenda ku federation because kati ndaba tugenda tandika okubeera nga dots zino tuziyungayunga kuba kiri kyaliwo tulabe nyonge tulabe federation weetuuka of course nze omuntu yasooka okuvaayo nenjikubamu ebituli olw'ebiruubirirwa bye nalowooza nti nno waliwo kitimba bbula wano waliwo nekiri behind the curtain okitegeera one navaayo nenchallenging of course mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba
oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School. Ne batereeza okitegeera ekyo nga It might be you wabasanga bali in the due course. I can show you nsobola okulaga audio notices ezavaayo nga waliwo n'okukalambira okwaliwo omuyimbi omu n'agamba tuligestalinga bwe kino kya gavumenti. You understand ntambi yaliko yalimanyi and I went mu chat ya moli erinya mweri. Oh mukama wange and I went and challenged. Okay. Ebyaddala kati awo tuvaawo mbadde gamba nti ebimu ku biruubirirwa oba ensobi weetandika okuviira kwe kulowooza nti ogenda kugattaganya abayimbi obateeke mu kibba ekimu osaanikire. World over it has never ever worked anywhere. Why? Nti abayimbi bano ebiseera ebisinga element ya okubeera egotistical ebeera ekulembera nnyo. Tisaimo osobola okubeera nga gwe president waffe abayimbi naye nga si gwe alina oluyimba ate ng'olumu ebidetermininga moments ekyakubisa Sophie Gomya ngababuuza webale nnyo olumu babuuza ne Katonda atukulembera ayina ki atali muyimbi atukulembera ate byatandikira kuba Save Ugandan Music emale efuuke uma bagobeemu kyaze because si muyimbi ojjukira nakibalekera uma nebeerawo uma mu kubeerawo abayimbi abasinga tebagyegattako. Why? Abayimbi tebagala fugibwa bagala babeere independent bakole ebintu byabwe nga teryakoze ekiteri abakonye ku nsolobotto. Era abasinga abayimbi abanene because egos nene ziclashingira waggulu tebagenda mu uma era bagenda mu uma bwe balabanga character yabwe a bit moderate. Sophie omulaba Bendo omulaba bo bali basobola okubeera nga egos bazikakkanya wansi ne bafuna move ebatambuza. Kati ekyo kibeerawo weebuuza ekibuuzo lwaki singa bali baagala okwegatta unity y'abayimbi. Come and empower uma. Come and convince them bayingire kiri kibiina kya association ya UMA because it is already the Ugandan Musicians Association. Why do you create something parallel? Because federation mu creating it kyebali basinga okwetaaga to create something ekiyinza obeera waggulu wa UMA nge subscribinga mucho federation nga wogamba nti mu mpira gwa Uganda FUFA Federation of Uganda Footballers Association tibuli association yonna inabeera mu FUFA. President ya football nti buli association nga magogo ye president tensonga yonna yenkomeredde yakolaki yagisainingako kati kibali bagala okukola kyo creating naye that process yalina okubeera nga mpanvu mukko okusinga bwe bali bagala okugireeta. Yalina okuddayo mu tteeka bali balina okukola amendments mu acts ezimu oba kitegeera kati eyo yonna process nebagibuuka ne maamala they went back after. They went back and registered the federation, but as a name, not as a body. We're not a governing body. I think they are in the due course of rectifying things. No. It can even take 10 years. It can even take 10 years because we've seen processes of association. First of all, badde kugamba nti ekyo wekibeerawo ne bakola ekiri parallel, that is federation nefuna abayimbi abatali mu UMA ne babeeraawo. Okitegeera kati mu kubeeraawo ebiruubirirwa bali bagala federation ekulembeze obeerwanirire nga byakwogerako bwogezi. Omanyi kiguma zange ente eri ku kyoto kyekyali ekintu kya federation. Era ogenda okulaba nga abayimbi abasinga ab'amaanyi abaliwo balira tayimba bakiraba ne badduka. Moses Matovu yadduka, Juliana Kanyomozi yadduka, Spice Diana adduka, Fina Masanyalaza abaddukako n'abalala baddukako. Kati nga balina okufunawo activities eziyinza okubeezaawo bano abalala abaliwo. Kati bacreatinga ki live band jam session buli lwakubiri. Oba okitegeera Saimo wadde okyali mu kisenyiga
naye ng'owuliriza kati mu creatinga jam session eyo obuzibu butandika okubeera nga buva mpulira obuzibu ku jam session buvaawa mpulira awe njagala yes nti buli lwakubiri bwe rutyo olujja anti jam session ebeera ya lwakubiri waliwo sente eziwanyisiganyizibwa eziri mu dollars ezisasula buli muntu abeera azze ekyo nakitulirako muzira nga akyogera ezisasula buli muntu abeera azze kale akasente kano kamakinga sure nti buli muyimbi gyali eyajja atis olina n'abafunyeyo ekyetaano oba ekyekumi eba ekyaki ey'omutwalo n'afisaako ena ne bakola n'embeera endala ey'okubabeezaawo nti n'ebisulo bakoze eki babawadde ebisulo bakuwa ekisulo bakuwa ebyokulya bakuwa ebyokulya ne bakuwa n'amafuta webale nnyo kati mu kubeerawo obulamu ne babugonza nnyo kati mu kubugonza ate ne wabulawo activities ezigenda okubeera nga zibatwaliriza ne balema okufuna activities zigenda okubeera nga zikola zibatwaliriza kati activities we zibula omuzungu alina kyagamba nti an idle mind is the devil's workshop watabawo byakukola ebbulwa bikola we libulawo mugenda kwengeginga mu bintu ebirala ebbula likola likusibya muki balikubayo otyo likusibya mu nyamyanga nvunza ndowooza era kigirawo wali okitegeera kakati awo ndowooza otandikire okulaba nga omukulu senkulu stories zitandika okuvaayo emu ku emu which I cannot confirm ekyo kambeere clear ku kyo ekyokwegatta kw'abayimbi tubiwulira buwulizingana mwe mukola ki we mubiwulira but the talk is too much fe kyetugezaako okukola connectinga dots zino n'okulaba kyeki solution eyinza kubeera etya oba solution teyeetaagibwa at all okitegeera kakati bino ebintu ebibeerawo tulengera omukwano gwa Nantongo ne Jasmine babadde bamukwana abo abaana omukwano bagufunye luvannyumako gambye omukwano gwabwe teguli organiki olirizayo kino gende Carlo ogenda mukubira oli ku blogs Nantongo ono Saimo bakyamulimba nnyo oliriza Jasmine ati njagala olabe ebifaananyi bino byonna aguma kwekansaamu bano kino kifaananyi kya lulala kino kifaananyi biri mu period of how long and like the people who take these frequent pics basina kubanga siba mukwa kali abakazi omukwano gwabo omukazi kino kanchi kugambe ebya ddala n'abali bajja tujulira omukyalo okubeera nga oli mukwano gwe tekimala gabeerawo in an overnight era bano bemulaba mbu noli akamusanga ne bagiragira wabeerawo ekirala ekiri awo ekirumira okitegeera kyobalaba nti eno friction wejja olabira enjala zaabwe nga kiri kyali kyamakwekansaamu okitegeera kakati obuzibu bwa Kalo bwalina ye bwagamba okusinziira ku bakigatto bwagamba she said anything okusinziira ku bakigatto bakigatto mbakubira baŋŋamba nti Kalo ye yakimanya nange nina enamba ye kugambye nina kigatto kati kankulage Saimo wa Saimo tubane bakigatto akati munnaaye wawa netoyogera nabadde njogera naye jjo omulaba ono sabo ze nkola okunoonyereza yesterday okitegeera nze nkola okunoonyereza mbiteekamu obudde akati Kalo nti Jasmine ekimuluma nti Kalo yakitegeerako nti oli omulenzi wange otuke olimba lwagundi lwa Titi ne Yvette omusajja wange kubanga yaŋŋamba nti no anekutte nange wange nkulabula bambi akati nti oli yakimanya omusajja yamugamba yamwekutte ate onagira luddawa n'agamba nange nkulabula nakuba n'oluyimba ndabula Kalo akimanyako nti omusajja akayanirwa wesaagala kwogera tujja mwogera uwe Kalo akimanya nti Jasmine omusajja wa Jasmine yes kyokka Kalo n'agenda mu maaso n'agenda n'omusajja nga akimanya n'agamba ekyo ekitaggwawo lwaki sigezaako nange oba kitegete otyo kakati munnange obuzibu bukolaki we buva awo nti oli yafisitinga ku nyama nenge n'ennyama oli gyafisitingako naye siye alina gwe yagibbako kati story ya Rema wejjira odda mwebuuza Rema gyata mu picture Rema bakakatikako mu kakali ate kati gwe wabyogedde sister we yabyogedde Rema yavuddeyo ko n'awakanya sister we ali busy tayina kuteekatta mu drama yebale kakati no kyenagambe kiri nti nonze muno okulowooza nti account yagirimu eyo okitegeera because yalina ebitaasolvingibwa
kakati lwe lutalo lwabwe abo balina gwe bakayanira mukwako gwe bakayanira ate ono owokusatu nze waliwo yambuulidde amawulire nowokusatu mu kujja mu picture waye atali match fresh Gloria Bugi naye muyimbi kati Gloria Bugi omujjawa ayi kati sayima amasimu agankubira ne yampa information abantu banesigana information ali exclusive ani akubira Gloria Bugi inside mulala yankubira nambulira kuono Gloria Bugi agamba ati yakubira angamba nti olutalo oluliwo wakati wa Karo ne Jasmine mukyali kwolo waliwo omuwalo owokusatu abula mu paze eno tulina okugattamu naye nga ye ali protected era nga we nakyogedde tebaagala amanyikibwe sikiza yali ayaga ani a protecting who is protecting him senkulu yo omwana ayagala aveeyo sinategera kukyamuwala kuba sinaba kati tamisala tumikisinga ebintu bibiri eggwanga lino mateeka agafuga eggwanga lino temuli tteeka litugaana kwegadanga nga bwe twagala tuli baddemu okwegadanga emisana obudde bwonna n'ekiro. And I think it is unfair for us okujja wano we discuss kwegatta nga ne beegasseeko tebalina kye bakola ki mulagire bwe tuli nga ne beegasseeko they are not complaining if Bugi Gloria Bugi wabanga Bugi yawaayo sumbi ye nga yeeyagala ekyasumbi sooka okijjemu tugenda mikisinga bintu nze wali mu kulaba okwange njogera through a third party okitegeera akati okwegatta kwa Bugi ne Senkulu tetuyinza kukonfamingako era yogera ogambe okusinziira oba nawe kuba kale mukwano gwonna because the gundi yo nayo ya mukwano we cannot start talking about Bugi ontegera bulungi gwe bakwano obulungi oba nakkiriza oba nakola ki nagaana I think maybe wane ekikolakola ku makulu ontegera bulungi bebano abalowoozi bantu bakaana tewadde tetunalayo na post nemu gye bakola ki batandise so nze ndowooza Bugi tujja labikanga abagezaako okukombooza entalo anti kakati kyekino kiriwo ekiti sayimo we are dealing with people abali somewhere mu public nti ebintu byabwe biri private babituteera mu maaso sometimes nga they are provoking us to talk about them okitegeera kakati nze obutakola byanjwanja ntekinga extra mile okunoonyereza wenafunidde omuwala oyo Gloria Bugi nengenda ku Instagram ze ndaba ebifaananyi tubala nabyatakinzeeko ngenda okulaba nga Gloria Bugi ono bana ababiri atajja bakubya kaga singa kibeera kituufu muto endabika it is subjective but era kusinzira ku comments z'abantu walabe ne bagamba nti ne wobeera gwerabe kyana bwe kitiba bamuli kuyisa omuyimbi wa ate gwe simanyi nze nina abayimbi bange bamanyi Irene Kayemba wakisigwe na leesi is in the dark let's not confirm we are not confirming anything here and naje tukomogenda mu Senkulu the problem of Senkulu omusajja oyo taata owotegeera is a father of two confirmed kids yes and others of course kakati tinzo nze ni musajja sani agadde kutimbibwa ku bintu bifaanaganako bwe so ze nteesa tugende wali where is the problem because the bagamba omukate tewali mukagutava watali muliro tukiriza nti n'omukka weeguli kitegeeza n'omuliro nkolaki weeguli why is sex okwakula the resentment battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Eric's Ugo Zubeida njakukuba don't push me to the wall or you will see the others Zubeida tontakula mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo Kaima Shafik Phoebe K Stella Nante Jaja Bruce Sunny K Faye Tusha Stickman mu Sudan amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. What sex mungi mu federation? Why is the sex talk too much? Yes. Kati sayima kati akatugende mu deep discussion. Sayima tukize tugani industries z'aba celebrities, abayimbi, aba nabitone oba film actors, actresses bonna world over. Zikabalingibwa ebintu bino wamanga. Scandals nadaleza sex ziberamu.
controversies kuyomba kunengana kulumagana kulwana bibeeramu mu ggwanga lya Tanzania wano kati nze genda kujja wano because tulinganga abalabe ekintu ekipya nti ne Senkulu waawulira nga tumudiscussinga bino n'agamba ntambi nvaako no kasitobera nga mukama akuwadde amafuta ago ng'oli celebrity bonna babikosezza we bati Tanzania omwana yakwata East Africa yona n'agizingako Nasib Ahmed Juma Isa n'agizingako n'agenda e Burundi nafuna ekikyala bali bakiyita oba Baby Jessica n'akizaalamu ba twins n'agenda mu Uganda wano n'atugjamu naffe pesa lya n'amuteekamu babiri Zali Hassan n'agenda ewaabwe Tanzania Wema Sepetu gwe yasookerako n'obukulu amusinga Wema Sepetu nga muganzi nnyo eri maama wa Diamond Zali amusinga Zali ate waddamu n'agenda Tanzania nyinyi n'afuna Mubetu Hamisa Mubetu nina mukukulamu wabali babiri n'agenda Kenya n'afuna Tanasha Donna okitegeera ayina omwana n'amukakasa bulungi nnyo naye yakulaze because that is the life muvubuka muto ayina status ayina akasente celebrity ayina connections gende e Nigeria ba Whiskey naye ayina banna ba baby mamas Davido bana bwe yakyabuuzibwa ebibuuzo bakitayina na mwana sawa zino amba lowooza ayinza obba ayinamu embeera naye endevu yonna nga bakoze bubi banna bayinza obbamu embeera bwe bagamba mbu wadde Steph London yaliwo naye omu ku bakazi ba Davido yavuddeyo n'agamba nti omuvubuka oyo mwegendereze ate nga byonna bisoboka mu nsi kati wokoma nedda ssebo bagenda bonna batambula Wizkid atambula Davido atambula n'abalala batambula kati banza bantegateega kati wokomawo ne wana e Uganda nedda ssebo wokomawo wane mu ggwanga erya Uganda Simon Senkulu one celebrated kuva mu Uganda genda mu East Africa genda luddawa highly celebrated highly connections ojja zeetaaga gwe karo bajja zinini kati karo international connection agenda yimbira yo Irene Namatovia yawangula Frima leka vaonzine vaonti abulama zina kuba kwembala singira bwerere bayita buno gwe tulowooza anti international okitegeera nti azawine bamuyita ow'emmoloko oba lwakuba yambalanga nga bawalabu okitegeera Simon nti all the attributes omusajja akola ki azirina kati agenda kubeera nga alina a lot of alternatives waba alina a lot of alternatives waliwo kye bayita interdependence theory nti wemba sirina ono nsobola okubeera n'owuli aludde nga ye w'amaanyi and I survive. That's why celebrities mu nsi yonna abasinga they never commit. Those who commit tebabeera mu bufumbo kunywera babeera adulterous ne bakiitinga ye waludde ne ya entertainment eno okitegeera ekyokubiri nti n'engeri gye badirinze mu relationships ebiseera ebisingiro zibeera zikola ki zinyenyagana abamu balina ebizibu ewaka ng'ogamba nti omusajja alina omukazi ewaka naye nga talina kyafunayo okitegeera gwe batuntuza gwe bakola kino gwe bakola kiri agenda kubeerera looking around. So kyembadde njagala okugamba nti world over kino ekiri wano mu Uganda nakitono Saimo okugamba muno sex confederation ontu akalabako na mutono Saimo alina okubeera nga yali yatandika dda ojjukira oluyimba lwa Mariam Ndagire lwe yayimba kikiyonvuma yali aluyimbira Ruth Wanyama nga balwanira John Segawa ebiseera bye yali Kampala Casanova era nga Red Pepper kimuteekako baali bamaanyi ng'ensi batya Casanova oli namugamba kikiyonvuma mbaako si olaba ne kati Uncle John akyalabika bulungi sigamba nti akyala kateetikka naye akyalabika bulungi nnyo nti naguni naye yamala n'akola ki n'agezako okuyitaayitayo ko Leila Kayondo amawulire magakuba nenjogera biri ku mawulire okitegeera wano 2011 omuwala Fina Masanyalazi n'omuwala Cinderella Sanyu nga bakayanira Ken Muyiisa sex kwegatta nga Fina Masanyalazi agamba n'omusajja ono gwembadde naye mu nnaku ne mutwale South Africa tewandibadde nodda ku sex w'omukazi Sanyu n'agamba nsaagala kumanya nze omulenzi gwe njagala the boy is mine okitegeera kino ekyakalo kyemulaba ne Jasmine twabiri abaddafa babaddewo mirembe engalo n'okuzayo mbasebata ntwali mbakafeero oluddawa bonna abajime Katumba muje ensanga okubakayanira kwaliwo kasobera ng'oyo kya oli mulungi oli celebrity olina ssente abakazi ebiseera ebisinga bagenda kujja olaba ssaawa zino waliwo abayimbi betumanyi nga talina badde ebibiri
nenga abana bazaala nchana bugulu bakazi ate abalungi bagandi baba n'amaanyi g'ekisajja abo batalina ssente okitegedde kati nga abakazi yabawaako ko tebakyamuwaako kakati ye industry sawa zino naye the bigger picture is kyekintu kyembadde njagala okuleetako if we are discussing this federation yona yona nga tugambe kati bwemu muli ogwa industry ya Uganda ya music otubanga that is my question. Yes. Inti I think balina ekirubiriro ekirungi naye lwaki tu highlighting nnyo sex? Is it negative energy nga bagezaako kuba kintu ky'abasajja? Lwaki highlight ya federation ku binene ebiyinza oba nga bikoleddwa sex kaya? It is diversion. Who is diverting? They are diverting us from the fact that industry ya music yagwa. Ekyo njagala nkikubuulire essaawa zino sayimo tuli mu ddinaayo industry ya music yagwa eya Uganda ya music essaawa zino tubeera nga abantu tubadde tuli at nga tugoba for example sisobola kuva ku pano wano nesoogera nnyo ku betu benchmarkingirako tubenchmarkingidde nnyo ku Banigeria Abanigeria emisinde gye badduka sayimo tebafunayo abantu abalubatu ne bagaba katucreating a template egenda okuyimiriza industry ya Nigeria but bayita mu federation bayita mu kubeera creative essaawa zino Nigeria bayita omwana nga mupya wa 2023 nenga alina ennyimba 2 ziri global n'oleeta waffe amaze emyaka 25 nga talina wamukwata ono omwana gwe twasibira wano mukomera w'amaanyi Omale ne Thames kala ali awo Omale Thames essaawa zino emanyi yafuna nomination ya Grammy yagifuna n'award n'agifuna last year obukitegeera ku brown skin girl I think bagenze petuli wano sayimo okitegeera sayimo manya nkubuza ekibuuzo Abanigeria nga bajja wano mu Uganda ne ba headlininga concerts febani betu exporting ne bajja ne ba headlininga concerts mu nsi who ina Kenzo ewa I'm talking about headlining a concert mu nsi endala. I'm not talking about mutegese ne mugaba twina wino muyimbe Uganda. That is a big difference sayimo saga tubere mu denial. Let us present facts as they are. Nze bwe bulumi bwe nina bokaboka ku atu wa Uganda tewali kamili na headlining e Congo katika milioni kale e Congo ne East Africa wano ne Tanzania wano yes yaha industry ya Kenya yes yafa yonna yonga yo na yafa yes and I think he can also Kamili can headline in East Africa yes in East Africa ne challenge agifuna ewalala then other Ugandan artists they can headline in Sudan maybe yes in South Sudan they can yes nengozo owulira bannaffe bali bana bwe bakumwogerako wano tava Hollywood tava mu New York nenga akola ki ajuza bisaawo kyabaraka mbadde gamba zujjanga anomalies nenga tulina okukomawo wano tumanye how tugenda kweteekateeka naye bannaffe era gye tukoma okweteekateeka bo already bali muki bali ku misinde alina obuzibu one nti ebyaddala industry yaffe twalema okugiteekateeka ku grassroots okuba gye yatandika nefuka y'abakyereeta okitegeera mu nsi endala ezikuze mu musiki wabeerawo nti ekitandikirwako omuntu kyagenda okujja n'agamba this is the template eriwo ensi ezisinga zirina record labels kizibu okukimakinga nga independent artist because obuvunaanyizibwa bungi nnyo tosobola nga independent artist ng'oli omukabairo ya Michael Jackson atuuse kufeera ng'ali oba yali under universal not at any moment yabavaako oba okitegeera essaawa zino nga tukyalina abayimbi nga oba bagenze international bayimbira Royal Regency sorry to say London bannayuganda the same community temuli mu Nigeria Dubai bato yiye baddewo naye bannayuganda bebayimbira dama gundi wagenda bato yandibadde erina mu kisaawe webale nnyo omuntu yakegeza mu kisaawe yali Bob Wine Nation bakisazaamu webale nnyo naye nakyo for example bato nti banna yeshiba waffe ng'olaba nti abasaudi mwe bali mu kisaawe ne music bamuyimba kigambo kukigambo bale bakola ku Thames ku Tiwa Savage ku Burna Boy okitegeera twaligambye nti industry yaffe erina weekola ki weeri naye ebyaddala industry yaffe terina weeri ssaawa zino as compared kuba bwe tutambula nabo Diamond Platinum ze Tanzania at least oyinza ogamba ekimulisiza nti wonna wagenze basobola omutegeka nga ye era nafuna abantu nga n'ennyimba gye ziri baziwulira fe nga n'essaawa zino music waffe 90% ali mastered talina wagenda kukuba buli mwese zina systems mu radios ne wakuba nga bateekamu butesi luyimba kwayite nga tegenda kutuukagana na gundi algorithms zirimu nga bagenda duwandula ye music gwe tukyakubira Abannayuganda wano yes iffe twamumanyiira okitegeera naye wayita alina wagenda kubeera ng'asala kati kyekizibu kye tusinza okukubira ne bamusicians baffe kati we barealizingamu tebagenda kutuuka awo tubasizaako pressure ne bazinga emikono
ye federation eyo jola disika tubere bano buli lwakubiri byebyogono okuwulira at least tujja kwegattamu tukompensatinge twegatte hit wezibaziga katuzeefunemu era hits bagenda kuzeefunamu okitegeera bazeefunyemu kibawadde bannayuganda ng'ekirabo. That's why era gundi yali ekola ekintu UCC yali UCC eyagamba ne NABO National Broadcast Association bagenda kakamwe aba TV muzanye 90% enyimba z'abannayuganda ku mpaka oba kitegeera naye nga tuli mu global village we have been exposed to good osanga ne Nigeria wekibawo Nigeria bazanya nnyo ebyabo webale nnyo ne kati kebera quality yaabwe maybe along the way to jattereza quality nenga muzanye tubadde ku the same song ate tosobola kubeera tuli mu economy eno market ene ya omuntu alondawo kyayagala twalina issues ife abali mu film nga bibi na Uganda bagamba zino film njogereza vijja jonna zebogerera zonoonye products za ezebina Uganda ntubabuuza mwina products baka ku katale nabadde jjo ku pano ya Zubeida nengamba Eric oyo Nigeria nemugambe waabwe Nigeria because no le udunjimanyi they produce 2500 movies per year annually mu nsi yonna yakubiri Hollywood esooka bo bakubiri Bollywood yabayindi nekola kinebera yakusatu 2500 movies per year mu Uganda even 20 movies per year zinzo obutasoboka ekyo kyo kimanyi sayimo movies abiri nti zino feature movies abali abazanyi bafuka ba producer okitegeera nalabye Master Johnson kati yali mabega wakana webali nnyo aina film agita Gold and Silver Netflix ebawad egenda kuba streaming gundi yaabwe nga gundi yachokola DStv ne ba African Magic nakuli kuga products nyingi atenga nnungi okitegeera kakati aho tosobola kuberanga product weberanga nnungi ate okaka abantu odictating enti TV muzanye 90% kuki ate abantu TV bajazizira bayina options bayina simu olinga bera ku simu ye tugenda mu dictating ate businesses zamwe zife because the advertisers bagala wali viewership wali numbers you want to dictate that era UCC najigambira wa wrote an article nembagamba UCC kyemuliko muri temunakola research amala ostegera sasa desperate times call for desperate measures kati ndoza wakati nga bannayuganda bateka sente mu production because ono sanga ujasanga film company kati nja kugamba ku muntu gwe manyi rubowa bowa can afford to be on 3 sets atego nga buli sete ina kamera zaayo buli sete ina matala gaayo but he has worked for it. Yes ojasanga movie producer atasobola na kusupportinga wadde set ekola ki so kakati nga ate asuubira nti obusente bulina kuva eno mu bantu naye abantu badde bawagira product twakalabako kitono industries basically zitambula nga zirimu bastar naddala ate ngo batadde wamu wale kibawula nti noguma bera mu state ye naye ate bano bogassa awamu you expect that okitegeera naye it's time tutuule tulabe butya otuyinza okumovinga from here from this sorry state tubere nga tweyongerayo otherwise bannaffe batulekawo nnyo ate kigenda ku affectingira ddala audience yaffe target audience naye tegenda kulinda mmwe batugamba nga mbuto nti you shall not wait for Karamajongos to develop okitegeera bano wedde kati audience yemuli mu kuyimbira munaba mukyali mu bino webiti bonga already moved on with other audiences with other producers content okitegeera kati awo tulina okuddayo okuwali okumba not necessarily kukigenda kuyita mu federation because bingi nnyo bitasobola gasaganya abalimi nga bali wamu okitegeera then government ekirala naye kwasaganyizeeko naddala mu kiba kikyalinga industry nga weerina okubeera kubanga y'omu ku biggest beneficiaries baayo bagirekedde nnyo bano bambi okitegeera ate nga bakyemeza ate nga bakikola mu bugendere sometimes I have to believe so okitegeera awo tujja kubeera twewala embeera eyinza okubeera makiwaso okuva mu kino naye nga kino kyo kiri very normal ekyokwegatta kasaba beera nga tewali muntu gwe bakase abakulu kibali mu kwekola byonna byonna byabwe abalina obufumbo era balina okupenga repercussions zaabwe singa bibeera bifuddeyo weri but mbirivinga bonna abajja okudiscussingako eri alina bufumbo okitegeera yes mbadde gamba pizza origin bannange basalibwa ku nema opposite nema house awo ku Kampala road batunda pizza ekisinga okuwuuma osobola okugifunamu y'embuzi y'enkoko enseenene lwasa akyaganya okuba nga azita ezinakubeera nga zisamuamusibamu naye basanga ku namba 0774 66 9379 ne 0708 79 8854 nana omwogeddeko na habo mouthwash nawe bamu ba sponsors bange
wembeera. Then trainer emergency medical services bano nga bakuusaako services ezisaana ambulances mu maka oba mu biggulu ku namba y'essimu 0702555549 sako ne munno waaki abakugamba nti tusasula emitwalo 3 buli mwezi nolaba firimu z'abavidiyozi ba Uganda bonna enkunkumuli ku applications zonna walina smart tv ng'olinako Google osobola okubeera ng'ogenda mu www.munnowatch.com. Ivan Kalanza Sangba California Plaza ground floor room number L49 akutuusako buli kalonda koswamu gy'emizannyo ne Sula Birungu asanga bakalike wandi bya Katale akutuusako enkoko mu bipimo byonna essaawa zino nga n'olusaniya ku namba y'essimu 0709921135 n'ekisembereyo ddala nafunye obubaka obuntiisatiisa obulina ebintu by'endimu naye olaba ekintu enagambye Sayimo okusinga okuntiisatiisa njagala abeerewo obulungi omu just antwali mu kooti wali ebintu byenjagala ninge nabyo once and for all because bino bange mulina mwesiga once and for all si bizibu anti batiisatiisa igwe tulina fayiro y'ogundi tulina fayiro y'ewago Sayimo fe abali mulimu guno ze bintu bisatu byemmanyire ngenda nsobola okubeera ekitali oba eruzira ekimu option weeri kuba tuwulira tunyiza abantu bangi ekyokubiri nsobola okubeera 6 feet under tofa ojja kunsanga nga nima nja kulima ekyokubiri nsobola okubeera 6 feet under nga isima kyekyewalira ekyokubiri nsobola okubeera nga muganda wange yagenze olw'okutisibwatisibwera okitegeera ebyo byo tebyewalika